Ogonda bulala nkutide wini naye ngendako mu Kampala kunoonya mani bebafiona nkaresi obadi kujukize naffe obumani olina okulabwa eyenkera nasuze bubi onompa ku kyenkya akisiko kumakya nkampomera kasito kasiika nokaleeta Okay, butela byonna gyosizira okubanga ate otulaba tuli kula paroni wakati mu kibuga Kampala. Happy New Year n'abatulaba byonna gyosizira okubanga ate mutulaba ebyokya ku weekend eshow yonna gyosizira okubanga ate otulaba tulina Winnie Nwagi looking beautiful. How are you? I'm okay, how are you? Happy New Year. Happy New Year. Omwaka ng'oguyingidde oyaka. Wekirina okuba? Kigendererwa ki? Kigendererwa ekyokwaka? Of course bafanzi banje bagala nawo bifaana bubi. Ate nga nze ng'omuntu neeyagala nnyo. 2019 wo musically yali atya? Musically teyali mubi. Okusinga nakola nnyo collabos. Nali njagala nkoleko collabos with different artists. Nasobola kikola ate buli collabo gye nakola naawe era okyerabirako teyakola bubi. Then 2020 nga tunagenda mu video plans gy'olina ekifaananyi ekinenda broader picture olina plan ki mu 2020? 2020 first of all njagala okutuukiriza abafanzi bange kye nabasuubiza. Njagala mbaweeyo concert. Sikolangako concert so njagala mbaweeyo concert. Then ne music ewakabi mungi ajja gwe mutansuubiramu kubanga nze njagala ne mbawa ekipya. Kitali kya bulijjo. So omanyi concert abantu bagirinda dda tugirinde mwezi ki abantu batandika okusonda akabokisi era ojje wano ogambe nti saakitaddeyo lwa nsonga eno. Saagala kujjula kati naye olunaku lwe nnaalanga mujja kutegeera omwezi naye nga teguli wala nnyo. Industry kuba tuli mu myaka ng'eno etaano. Awo tugenda nduzanga ku cricket oval owulire obuzibu. Wanene nnyo. Bagamba ekifo nkyanoonya weewansaana. Okay. Ki ekitulese ku lapaloni akawungezi konna ku lwaleero? Premieringa video yange jangu twagitadde leero. So I'm here to chill with my fans. Ngenda bawamuko katono wali awo bimanyi ku premieringa video. What is so special about this video? Kiki ekyenjalo kiri ku video nekitali mu videos endala z'obadde okola? Echenja, by the way, chiri mweno video. Nze Winnie Nwagi Fire Baby. I'm introducing the Fire Baby in me. Ebintu birimu ebiri. I'm introducing the Fire Baby in me. Ate, nekirala, I make fun kujonyolenja. Ngezaako okulaga picture mu bafanzi bange nti. In the video, olaba two outfits, sejo. So waliwo outfit etali revealing nekubeerako ne dance outfit ng'eri revealing. So I want to show my fans to also tell my fans to love me the way I am. Kyongera okubalaga nti byonna mbyambala. Bwe mba nzina nyambala bulala, bwe mba nnyimba nyambala bulala. Ekitegeera so byonna biri wamu, byonna mbikolera wamu. So mweyo video kiraga nti Winnie Nwagi tali kyusa byayambala bwatyo we mujja okumwagalirayo nga bwali. Yes, let my fans accept me the way I am. I know most of my fans love me the way I am, but waliwo ne bafanzi bange abatandeetako akajanja. Yambala bwoti yambala nga hajati no kati mweyo video nyongedde okukibalaga nti tekirikyuka kiribeera bwe kityo. Yenze manyi buli artist ayina kyobanga baba mwita artist. Buli artist ayina art ali different mu ye. So I have a different art in me. So we mansaze okwambala engeri gye nyambadde saga muntu yenna ayina kireka ku kajanja yoyo art wange gwe mba ndeese. Ayise kajanja maama? Kaba kajanja kubanga we tubeerayo ku set tubeerayo feka. Kitegeera omuntu aba ayagala okumpa amagezi aba ayina kujja ku set wali. Kitegeera oba nonkubira essimu noŋŋamba nina kye njagala okugatta mu script yo nenkuwa omulimu nojja nompa amagezi. Naye wemba nga management emaze okumbrandinga n'otusanga ku social media ekyo kiba kyawedde oba tolina kyojja kyusa. That's Winnie Nwagi, the fire dancer, fire baby, byonna wamu.
owakanokoze kwega I'm versatile like that, yeah. Abantu balilizinga videos zino narangu maka kutandika bajja n'ebintu bingi jo kakati eno njitadde mfe bali ngenda kuta video imagine the video gwe plan yeri ki kuta pilipili buli mwezi and the set kanyo ku pressure. I deliver whenever I can, whenever I'm ready. Kati eno video bulijjo twagishooting anayenga twagitereka. We had a plan. Etsoka netuta audio netulilizinga the lyrics video kwegamba olabanga kiri mu order nga tulina ne strategy kitegeera omuntu anyumirwa ka audio nga bwayiga ebigambo video wejjira ng'ebigambo abimanyi nga anyumirwa bunyumirwa kitegeera the visuals, yeah. Okay, wadde nga ebirala byogako naye tuli twabadde ne list ate ng'oli muyimbi tolina woogenda giduka kwaliko nolimba lwo ne vinka ekisooka kyawulika kisa gy'oli nga gw'omuyimbi okulika okubeera ku lisiti abakayana tebali ku lisiti abalala ne banyiga kyotadde ku lisiti guniyo yali ki? For me it's not really about being on the list. I'm not in the industry to be on anyone's list. Yeah, nze nyimba nze nyimbira abafanzi bange oba njagalirayo bwendi oba gundi tantadde ku list ye oba ntaddeko byonna kyekimu kitegeera buli nange nsobola okukola list yange kitegeera njirina mu mutwe naye I won't waste my time writing down people, giving them numbers kitegeera. So I'm not really about the list. I'm doing my own shit. Okay, abafansi bo bigambo ki byolina ebiri ku mutima go 2020 byowulya bye balina okumanya about Winnie Nwagi? Maybe ebigambo byogera bingi naye kati Winnie Nwagi gwe alina authority eri Winnie Nwagi, bigambo ki byagala okugamba abafansi bo? Bambi abafanzi bange kyensookera ddala mbeebaza okunjagala. Bambi abasinga abafanzi bange like they sacrifice a lot for me. Mbeera awo ne bankolera ebintu bingi okitegeera. I have my magicians, the diehards, bankolera ebintu bingi mbisiima nnyo. The sacrifices bannange byensinga okusiima. Then also the negative fans, waliwo mufaani abeera negative naye ng'akufa okitegeera. Bambi bafuba okulaba nga omwaka guno batwagalirayo nga bwe tuli tusobole okukola naffe ekyatuleeta mu industry okitegeera. Industry erina okukyuka. Bwema natandika ne katono nga nyambadde sikaati empanvu ate bwentyo sigiwe nja okukola paka kitegeera. Buli lwimba lujja ne style yaro na nyambala yaro. So kyensinga okwenfasizinga bambi bafanzi batwagalirayo nga bwe tuli. Let them respect us. Balekera like fans need to stop insulting me. Sijja kwogerera balala. Yeah, stop insulting me on social media because enaku zino nakoowa. Yeah. Kyongamba kisinziira kisinziira kyongamba ku page yange naye bwenja okuddamu. Siina gwentya. Yeah, temututiisatiisa. Waliwo abatiisatiisa olinajja n'akubuulira neyefuula sengaawo. No, basenga baffe tubamanyi gye bali ewaffe okitegeera. Temutuleeta ku kajanja ababulire abaana baabwe. Bulanga muwala waali ku page yange tomwagalako gimugjeeko essimu muzeeyo ku ssomero asome kitegeera. Nange nina omwana ate ndiwaddemba okuzina mu maaso ge we mba njagadde kitegeera. Bw'oba ng'owulira abantu abanene tebambala ngoye bwezi. Me personally nze Winnie Nwagi I inspire the thick women kitegeera. Edda abawala abanene balinga balina engoye ze batambala, but because of me nze bansanga ne banga because of you I can do this and that kitegeera. That means I inspire people, so no one can stop me. Bafans batwagalireyo nga bwe tuli bambi tubasiima naye waliwo wekisukka. Yeah, to respecting eba artists tulekerawo okuvuma ba artists. Yes, industry awo nawe bekulaakulana. About ekintu ky'obunene ekyo abamiskavi bakuleka baati basobola kwafoodinga because I would think gwe muntu asobola wali asobola okujja ekifaananyi kyabwe ekituufu kye baali baagala. Omanyi bantu muno mu Uganda tulina abantu bangi, abakazi bangi, abakyala bangi abali kavi. So they had to give chance to those out there abasobola okwenyiga mu competition eyo kitegeera. Of course singa baali baagala nze bandimpise, but they were looking for curvy women kitegeera. Nange mbisupportinga kibawa confidence. Abantu bali eyo nga yeetya okwagala kwambala akagoye olwokuba bamugambye alina ebinyamanyama mu bisambisambi. No,
To you thick women out there, tebabakangatiisa, wear anything you want. Beera kyoyagala okukola, kyonna kyoyagala okukola kikole. Kasaba ng'oli si yakuzaala, nze that's my motto. Nze obanga tewanzaala tosobola kumbuulirira, okitegeera, n'abambulirira mmanyi gye bali, okitegeera. So abantu batta self confidence ey'abantu, muntu n'abeera ne low self esteem olw'okubanga ku social media bamugambye abo ako gundi alina okukambala bwati ne bwati, omubiri gwo tegunyumira bweki ne bwekiti. And who tells you? Okitegeera, who tells you? Nze I've been to Miami, I've seen women flaunt their bodies, ng'oli ali shapeless ng'ali ng'ekidomola naye nga you know they have confidence. It starts with you. Woba olina confidence, don't let anyone tell you you can't wear this, don't let anyone tell you you can't do this. Okitegeera, nze nava kusomero nga mmanyi njagala okuzina, njagala okuyimba, byonna era kati mbikola. Okitegeera, mbuzayo kintu kimu bwe kiti acting. I'm an actor as well. Unazanya. Unazanya. Munange we nafuna opportunity. Agala kuzanyira bwerere. Film industry ya Uganda ekuze. Kakati wali Nwagi wali. Kuna Uganda jja kwebuuza kale oyagala kwambala nga bw'oyagala. Ne wati watandika bwoto no adoptinga with time. Natandika bwentyo because omanyi industry ogijjamu ng'okyetya. Okitegeera? So najja nga nkyetya nga nina ensonyi empitirivu nnyo nga sobola nakuzina amazina. Yes, nalina ensonyi empitirivu nnyo, ndowooza otandikira ku embeera akayimba kange kenasooka okufulumya nodda ku gwenoonya nodda katono awo wonaona nga nkyetya. So natuuka ekiseera ne ŋŋamba my boss emugamba manyi, I need to dance, I love dancing, I need to involve myself in dancing. So joba kanokoze nagazina amaganda kuba kusomero nali nga zina. So nemufaya dancer, I continued with the dancing thing. So omuntu artist atandika bwatyo, then nemugenda nga mumuzuula byasobola okukola ne byatasobola kukola. Kati nze natandika nga my management erowooza oba nakola mikolo gyokka, okitegeera, nayimba nyimba gya mikolo. But you know, bagenda ne materializing mbu I can do so many styles. Okitegeera, so artist omuleka n'abeera ekyo kyayagala okuba. You have to be you to be great. Tosobola kubeera wakabi ng'olina gw'okoppa. You have to be you. Okitegeera, kati nze I'm being me. Era sirina gwe ŋŋamba njagala kubeera ng'ono. Waliwo be neegomba aba inspiring, but I don't want to be exactly like them. Nina bye mbeegombako, but I can be myself. Nga nina kye mbapiikinzeeko, kitegeera. Okay, kale tugenda kukuta tweyanza interview yo remarks ezisembayo nga nkute wangi remarks ezisembayo nkuteere ddala ebigambo byo nina bingi ojja kunjogeza yogera abantu bagambe ino omwaka kutandika butandisi aha omukulu naye alyose najja twali ku Facebook mukama mulungi eyo badde okibogi omukwano nga tata bawano yajja wano chosen jangu wano bale mukama nga atwagadde ogera pushirako saidi zeno chosen agamba atya bulungi ogamba otya yendi kiki ekikulese ku video premiere n'abayimbire tunalaba bannyina ate chosen wali because video y'amaanyi oluyimba lunyumira oluyimba nze omukubasokodde owulirako nga tetunabakolebwa video. I'm a big fan of Jangu. She also knows and she's my good friend, so bade nina obeerawo muwagireko. Of all people abanga chosen yali wano ne wabanga oli mukwano gwa Nwagi bwe tugatta mu video bwe tubale tulabanga abaana babisala kakati mugenda kunziramu mwena. What was the big deal about the videos? Ne mugenda ne muzina because what was the big deal? Let me tell you something. Omuna Uganda ajja kwogera nga bw'ayagala, but they can't stop us from living our lives. We are friends. Naye bw'oba tulabanga couple, then tulabe bw'otyo nakyo si musango, okitegeera. Yamanyi mukazi we
nange mmanyi ebinkwatako kitegeera so kati ye ekirungi ye bambi tafaayo omusajja omulala omwayiriza omukazi n'agamba nange nze si kituufu but chosen alinga nze ali bibye nange ndi byange kitegeera so abantu nga bwe bakiraba bwe baba bakitwala tetulina na budde bunnyonnyola kitegeera abantu tusobola okuba ab'emikwano not all the time tuba mu kwekwana no we have tulina abantu baffe buli omu alina abantu kitegeera so tetulina budde bwakunnyonnyola relationship yaffe oba olaba nga tuli kapo tubeere tetwesaana twesaana nga tuli ba mikwano bannange kyonna nga bw'okiraba gw'oba okitwala tewali budde bwakunnyonnyola 2020. Okay. Last year twayinayitayo ndabeko it was a hit song. Nwagi atugambye agenda kulaunchinga bwe mubimba bwagenda okusaba. This year should we expect anything? Yeah, of course. Tulina kola good music. Tuli blessed mutulabye omwaka omupya. So era musuubire ebyakabi byokka naye nga justice ekyenyinza okugamba ebigambo by'abantu tebisobola kutulemesa kulivinga bulamu because not every day omanyi oyinza osanga abantu 10 ku bantu 10 nota connectingako yadde n'omu. So when you find a connection kiba kikulu okiprotectinga. Me and my friend we connected kyali wange we connect ne bwe tunyiga tubi resolvinga nebigwa so tukirespectinga opinion z'abantu teziyinza tusazaamu nkolagana yaffe because ffe tumanyi. Nwagi omanyi emboozi ekyuse nedda mu direction y'ebigambo abantu bwe bakwogerako omuntu kyoyo omu kwotwala obudde n'omu explaining ekituufu abantu bwe bakwogerako ebintu ebyenjawulo muntu kigwotwala obudde at least omaking sure nti omu explaining lategeera ekituufu. Nze first of all ndi single kati nnyonnyolani I'm single. Muwalawo don't have a ring no kati munnyonnyola kyoyo omwana omuto muwala wange baby mommy is not like this kind of person kumalowooza okumunnyonnyola ebya chosen I explain where necessary nga mbuuzizza naye nga nze ndi muntu mukulu waliwo ebintu by'otambuuza okitegeera anyway buli omu alina engeri gya parentingamu so eyange yanjawulo nze ndi mafia otera okunyiiga nyiiga ate lwaki nedda kibozi ki ekyasinga okunyiiza 2019 bingi nnyo tekiri kimu kyokka bingi olayo ekimu kyotosobola kwera nsanyusa bye byasinga obungi so ebyanyiiza sibiwanya attention. Kakati tuwa akapera k'oluyimba olupya tukute you came to have fun. What? Tuwa akapera k'oluyimba olupya tuyimbiremu twegende maremu tuweneyitayo ndabeko. Omukwano gono gunkubanga mwenge gukutula n'ennyingo gutomeza n'ebisenge I'm too addicted to him alinga sente jangu kwe tuyimbe yitayo ogonna bulala nkutidde wini naye ngendako mu Kampala kunoonya mani ewampiona nkaresi obani kujukize naffe obubani olina okulavu eyenkera nasuze bubi onompa ku kyenkya kakisiko ku makya nkampomera kasito kaswika nokaleeta. Okay, we are back weekend, ladies and gentlemen. Sigala ku mukuru tovaako.